Omukulembeze gwanga lino Uganda Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabura era nga ye muyima ow'ekibiina eky'abayizi Uganda National Association for Students ono yalagira amasomero gasigale nga gakyagaddwa lunaku olw'enkyasuubirwawo okwogerako eri eggwanga ku nsonga y'obutebenkevu naye abayizi nga bayita mu bibiina byabwe bibagatta basabye omukulembeze w'eggwanga ajjukire abajje mu muggalo baddeyo basome. Ng'omukulembeze w'eggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni ateekateeka okwogerako eri eggwanga olunaku olw'enkya ku nsonga z'obutebenkevu n'ebyokwerinda by'eggwanga, abayizi bamusabye ensonga y'okuggulawo amasomero agirowoozeeko. Bwe yali ng'ayogerako eri eggwanga okutawuluza omuggalo ogw'ennaku 42, omukulembeze w'eggwanga yalagira amasomero gasigale nga maggale olw'embeera y'ekirwadde kya COVID-19 eyali mu ggwanga. Schools will remain closed until sufficient vaccination of the eligible population and children aged 12 to 18 years old has taken place. Embeera eno eviriddeko abantu ab'enjawulo omuli abazadde, abayizi, abasomesa okuwa endowooza zaabwe ey'okuggulawo amasomero. And now, like the fact that we're not in school, I'm sure many of them are being forced to go get married. Since some parents have failed to get school fees, now they encourage parents keep your children together, at least encourage them to do the activities at home like skilling, hairdressing. Ensonga y'abayizi ng'ensonga enkulu abaana bakulidde awaka tebakyasoma beekwasiza mu ggalo. Moses Aricho, omwogezi w'ekibiina ekitaba abayizi ekya Uganda National Student Association, agamba nti kisoboka okuggulawo amasomero ne batandikira ku bayizi mu bibiina ebyakamalirizo. Bagambe to opening candidates oba semi candidates. Singa omuntu abaana baba reportinga ku somero they didn't be vaccinated. Kubanga enamba yo ntono. Bawakanyiza enteekateeka ya gavumenti ey'okusooka okugema abasomesa nga amasomero tegannaba kuggulawo nga bagamba nti kubanga kino kiyinza okutwala obudde bungi olw'eddagala eritaliiwo eriri mu nteekateeka ey'okugema. It is not also possible in a short run to have all teachers and students vaccinated due to vaccine shortages, and therefore schools cannot wait to open until everybody is vaccinated, as a narrative from government seems to suggest. Bagamba nti abayizi okusingira ddala abawala basanze okusoomoozebwa okutagambika olw'omuggalo era nga n'omutindo gw'ebyenjigiriza gwongedde okuserebwa bw'ogeraageranya n'amawanga amalala agasooka mu muggalo mu East Africa. Oba borrowing kye bayita borrowing a leaf from that side. Abaana baffe tebagenda kukompitinga ne gana amawanga gatuliraanye. Kati singa omwana owawano bw'aba atudde ewaka kitegeeza nti oli ali Kenya oba Tanzania ye ali mu kusoma. Oli bw'asoma omwaka guno n'agenda mu kibiina ekirala oba n'atuuka ku siteepu endala oba n'afuna amagezi agasingako ate ono ow'omwaka n'amuyunga atya. Waliwo abayizi abataddangamu kusoma okuva ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokusatu omwaka oguwedde. Mu muggalo ogwasooka akadde kano abayizi balina okusoma siniya esooka, ey'okutaano n'omwaka ogusooka mu matendekero aga waggulu mitendera 2 okwawukanako n'emyaka emirala. Bya Muhammad Wamala, Salt TV, Omunyo.